okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Kuli kayo mukwano mulango okyali mukulaba Delta TV tukole bwoba akatoyingako tukujukiza nti guno gwe mukolo gwe tubadde nago musawo esooke nga afande oboloza abafande tebalina laavu kwe kwanjula kwe tulabe era nga kati nesawo yaffe eyokubiri mukwano tugamba tugenda kubeera nga tugenda ffenna Olubaale Endinzi mu district ye Isingiro omuganda yalugera nti egindi walanga teri gwe yagala mwana mulenzi Khalifa Cliff Kasujja all the way from London je yabuuse naganze laavu nagisanze Isingiro oyisa ne mu Mbarara nokirira ekikuba ekigende Nyamitanga mpaka ati twagenze paka Endinzi Olubaale banenge wali ya matooke nafe batupakingida amatooke era gwayagala okola business ya matooke simanyi lwaki togende Isingiro buli tooke lya 15 era twalidde emmere yabadde nnyingi nnyo Khalifa Kasujja byonna yabadde abikola gabikolera mukyalo we gwayagala ennyo amuyita my woman my everything nga bamuyita Pretty Nakato Shakira. She looked very beautiful bwe yabadde afuluma yambadde engoye ze nga nnungi ate sirabangako omugole mwami akyusa ngoye ku mukolo ono yazikyusiza nga yambadde n'inya wali wansi yagabidde taata buli kimu kyayagala taata ye Haji Abdu Kagwa kitegeera naye kwegamba baganda naye baganda beeri Embarara yensonga lwaki bwe yabadde abatwala mu kussa ekitiibwa omukyala gy'ava mu Western Uganda n'abawa ente 20 kyokka nga n'ebirabo abitaddeko mu kuwoowa yagabye cent yazimuwadde mu pounds. Oh my god, they are very nice couple, they are friends mbagala nnyo bali so nice omukolo gwange gwanyumye tava ku Delta TV tukole kangu kulage tutagenda maaso ne City Bridals Charitas Hair Clean ne Maria's Bridal. Nsoya yaffe n'eyokubiri mukwano tugamba tugenda mu bannaffe abanyankole tugenze Mbarara Isingiro era ng'ekyalo tugenze Ndinzi Olubaale Isingiro district twakutte ku oluguudo olw'Enyamitanga ekyo ne tuvuga ng'abako batandikidde ku Lakeview Hotel we bakuŋŋaanidde ne basobola okugenda beyanjula. Bakulembeddwamu omwami abeera e London Khalifa Kasujja ng'agenda okukima mukyala we Shakira Nakato. Uganda yalugera gindi wala nga teri gw'oyagala bwebaayo gw'oyagala kale tewasaa kubeera wala lwaki omwami Khalifa Kasujja amwanguyiddde okugenda okukima embooko ye. God and give you everything, bo. Me take you to my first thing, though. Take you like Indo. Me just a saw the thing, go. I want brand new girl, me a sing, though. Ebitooke byolaba ebyatwaniriza nti abantu beno bamanyiddwa nnyo ku kulima ebitooke bya 15 kale gwayagala okusuubula ndowooza otegedde gy'olina okusuubula. Tugenda eno kukola ku mugole. Twatambudde mpolampola paka we twatuuse mu maka ga Haji Abdu Kagwa azaala omukyala Nakato Shakira. Kumacha masanga nzira ng'enkuba etonnya awatali muti kyo neggamako oba kayumba kyo n'okyama ogumira mubi. Decoration bakoseza red, white ne gold ate era bayabima akinze bulungi. Kale yankwata etyo mu slow motion ati ndaba baby sikyetaye I'm addicted to your love, I'm deep inside amanyi nina naye gwansobola. Once you always, oh yes I do,
Kumanyanga ddala be London era balina art bakoze cake nga ya pilo tutera ziraba ku internet era nga bazikoledde ddala mu langi zennyini ze bakoze mu decoration. Tuse mu nyumba ezingoye ennungi z'olaba zizo omukyala zagenda okwambala yazimakinze bulungi zavudde London nga kuliko ne jewelry omulungi laba essaawa laba necklace ku muntu omulungi nga ye era ddala yabadde alina ku nyumba. Kale kumpalule wallahi bitale nemikono zempanise. Oh yes I do love you kumpalule sitatayo gonza okale love you kumpalule. Oh yes I do love you kumpalule sitatayo gonza okale love you kumpalule. Abakonga batuuse batwalibwa butereevu mu nnyumba okuzaalibwa yadde nga tulimba Nyankole naye abantu bano baganda bwe batya okuzaalibwa kwageze maaso munda nga n'okuwowa. Tondo limuwe ligwa muntamu buli kijike kisenwa mu mafuta. Oh yes I do love you kumpalule sitatayo gonza okale love you kumpalule. Oh yes I do love you kumpalule sitatayo gonza okale love you kumpalule. Ndinzi wetuze omuganda yagera nti egindi walanga terikuyagala mwana mulenzi Khalifa Kasujja yatambudde okuva mu nsi zonna n'atuukira Kampala naite Masaka ng'akima mulungi we omukyalo yalina amaanyi n'omukola omwami ali so smart. I like the way he has designed olunaku lwe yalwetegekera. Look at him from head to toe. You look so smart mugole. I like the enkofiira. I like the shoe. How have you done it? Yes, just the preparations now. No wood, the wood, the Sara, so organizing basically. Chiri chiti olwaleero wulira otya? Sanyuka. Nkulaba. Tuze tumukimu. Ate ngoddayo naye. Tugenda naye. Ate naki? Alo. Mutumireko mutala mugambe ennumbye munumbye. Munaye ennumbye nzo kukima. Era. Twatuusiddawo etuli. Nga eba mugumu. Bamugumu tujje. Nzize ku lulwo. Kaze muyita linnya ki? B. Nga ligwayo litya? Kibebi. Mwasinkana wa Uganda oba eri London gye mubeera? Twasinkana wa London ne tumuvinga London for a bit. Gwe yasooka ogenda? Nze nasooka ogenda. N'omukima? N'omukima. Nga tosobola kubeerawo nga taliyo. Nga London ewulira ate nyuma. Biki by'omuzudde mu ssebe bikulese kene wala? Bingi. Omuntu mukakkamu. Alina empisa. Ate awuliriza era afaayo. Alina buli kimu kyewandetaze mu kyalo. You woman. Nga my woman. Omukulu ono bamuyita Haji Yakubu Labirwa. Asooka okudda mu kitundu kyaffe muno. Abantu okukola hijja. N'atuzaalira omwana oli mutabani we mwalimu Imaamu waffe omugole omwami yamuwadde mahare nga gali mu pounds. Ezitwaliwo direct ziyite na mikono gyo. Pound emu. Tuli mu kakadde kamu nga mu emitwalo 3. Pound 3 wazikkiriza naye mu kubeera. Wasaba ki? 300 pounds. 300 pounds.
£300 bazirese Ekigenda sinagenda ndi. Nanti kati bali kugenda kuko. Tunasikwata mteze n'obalezi. Bashite mtuwa mwamini. Thank you. Yesibe katambala ateza katambala ku mutwe wayagala nviiri abiri naye njagala tovaanga tomuyina Mwami Kalifani Kasujja okkiriza okutwala mukyala Sakira njagaluddemu ng'ogamba nti nzikiriza okutwala mukyala wange muwala wa Butukagwa Sakira nzikiriza mukyala wange mukyala Mwami Kalifani okkiriza okutwala muwala wa Haji Abdul Kagwa Shakira okkiriza male pounds 3 olw'amahali gwamusalidde $1,300,000 okkiriza okutwala okufumbira Mwami Khalifa Kasujja olw'amahale gampadde nenzikiriza akapawundi 3 okkiriza mu maaso g'abakadde bo bombi ng'olwo olwaliro bwafuuse balumujjuvu era nga tojja kumuwemukira era ng'ojja kumulagira ebigambo ebikukwataganye n'eddiini ya Allahu tabaraka wa taala okkiriza nzikiriza mu maaso g'abakadde bange bonna okufumbira Omwami Khalifa Kasujja n'obutamuwemukira n'okutambulira ku musingi gw'eddiini kibanga ebizibu nga bwebibeera okkiriza okubikumira kuba Allah okkiriza kuba Allah kuneebizibu byonna emberere n'abizeewo nabino omwami wange Mwami Khalifa Kasujja twongera okubeebaza olw'obugumiikiriza bwonna obutulaze omutuufu mwetubereko mu ngalo abokukwata mukumanya kintu ekikuza omunzi omwo onka nimba ninza nimbagambula okolokka ekintu kyabwa obudakiika nkaaga mwetadde omukono tenti eri yabakono bibaffe betuwa n'abatuwa ate tenti eno mulimu abazadde baganda b'abaana sayidi wano wewagera okutuula nanyinimu yennyini ate tenti emmeeza eyo omwami ku ngeri gye yanyumyemu engeri gye badde designinze akagato n'enkofiira n'engeri gye yaliddemu ekimere ekiwooma n'okubeera nti bamaze n'omuwa n'omwagala we n'okubeera nti ne bamukkiriza okuzaalibwa yabadde alina okufuluma nga musanyufu baloge abafa bafeze nalonda namala nafuna enjuba tesibyekyusa ono hani wange tubaleke bakabe bebamanyi ebibaluma fe tebatwetakulira ndwadde zetutabalwaza twefule bize tubere bize nebo batuyita kate tubanyiga tubere mukwano forever and ever nakufunite n'erinnya lyenkutumye oyawuke mu bolukale beibe kati yegwe bedi kava yange heye kati tugoba b'ebigambo batabuzi tebamanyi gye tuvudde
abali b'omukukumuka bwe muliddeko bumala no funayo naawe goyagala mama omuwe erinnya ly'osiimye naawe akimanye wootoba siba by'omulowoozaako nzono wange bedikava yange kyenebika ne tuyana ebirote byetiisa byonna ne bigwawo mweje mukabira wita sene wange bamusama eva obunyogovu bwanne manza okumanyira banja mwana gwe nabali balowooza nti bye tuliko byakwelaga tubayiridde olw'enje lwa lavu ate sikajanja eno lave yaffe esaana kuredisi ewatali batabuziba Delta TV kubainyo bali Delta kachinda kona tusako omulongo nakato Shakira asitude omusajja okuveri yonna naite Kampala naite Masaka naite wa mpaka watu se esinjiro ndinzi na chibayo mwana mwala Shakira wamanya era omutunulira yes she's worth it ina kayendo Masaka nola badimples anyumenyo alisokam atayogera bulungi nnyo Shakira salamu alaikum. Wa alaikum salam Oliotia bulungi Sharita. Ninyo. Thank you. I like your eyes, I like your makeup. Do you? Thank you so much. And I like the gomesi, it's unique. Oh, thank you. Akati chiri chito raliro. Mixed feelings. I'm just so happy. Simanji, I just can't wait to get there and see him. Yeah. One week then I'm stalking up WhatsApp and I'm babe, just change your profile pic. I see your current pic or Snapchat or something like that. Yeah. Yeah. Original. Ngalumbye kuchibagwe. Yeah. As if chimani. Wesonge ko. Shakira. Mana gwe. Kwe bale kusitula musajja oyina amaanyi. Abalungi tuva wala Sharita. Era. Ye kyagala kikuseeza. Omulungi ng'alina dipu ng'alina n'akazigo. Okitegeera. Omusajja wamujjawa? Omusajja namujja well. Yali musama ngaze that time nali sinaba musama yeah ngaze holiday and I had a friend yeah so yeah my friend nagamba let's go out bichi nga friend we so we went out yeah he's good the very first time now I love his eyes like I saw his eyes I'm like oh my god but of course nothing was happening and no tanyega muri mutunaga singalumba nenga naye yateze da yeah that yasusa 1 hour I think he was genuine like that he just said nachikuba boom yakuba kigambo ki echo ekigambo ekyo capturing attention no he just came serious you know yeah talking about nagamba I really like you ngayegere byabasamo bitegeera yeah oh you said Shakira oh nengamba yeah so it's like I really like you are you single or something nengamba nesoka kutya luzungu olwo no really nange shia nange yansanga hey hajize yansomesa Sharita oluzungu olujuwa nange nateka muka accent wamudamu otya yeah nengamba yeah oh okay yeah I'm single but not so single but we shall see how things go yes olongodde bwe waddeeka akanamba k'essimu akamwerawo yeah sijja kulimba bwe watuuka eka ani yasooka osindika message yeah yasindika akagambo nengamba hi babe are you home already nengamba yeah nemugamba oh you call me babe already nengamba I was serious from the first word baby yeah like teyabisa bintu you know nange yali yakubye dda kitegeera nogamba katu Allah alese nengamba mbaona musama wasooka
kanimizani nti wafunye omusama. My sister babiri. Wamugamba otya? Nimukubira babiri. Anyway, samugamba kya busama. To be honest, ekyo busama si kye naliko. Namugamba, yeah, namugamba. Take out excitement mu. It's no more. Yeah, you know. Yes. No, namugamba babiri. You know what? We've been out with some guy. Babiri knows my friend. When I ngenze naye. Nothing has happened, but I've had a good time. Namugamba ine chise ekirungi. Ojja mulaba. Nsanze chigayi. Yeah. Tukulide byokunywa. Yamba doche kolo. Sharita nali nyambadde. Ngogonze. Enga bondaba. Sisembangako. Okitegera. Ate wali tunabera mu balongobe. Ebanga limazimu ina bichi byomize mu kwano. Nobera nga mwagalanga wala byejjo. Chenyenzoka, he's just amazing. Yes. Ali really amazing. Ali very honest. Tani bangako. Ali very patient. Ali very caring. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.